erinnya lya mwenge liggwa na mwenge obwakabaka si bwa mpalo. Gye buvuddeko abantu abazze bagoberera omusango gw'okutta eyali akulira ekika ky'endiga kati omugenzi Ingenia Daniel Bossa baawuniikirira avunaanwa omukulu mu musango guno Tabula Lujja bwe yayimirira mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road n'akakasa nga bwe yalagira abatta omutaka era n'asaba kkooti eyimbula abantu abalala bonna baavunaanibwa nabo kubanga tebalina kakwate mu musango guno. Ekitiibwa omulamuzi nsaba kkooti ebeere yakisa n'okusimbibwa mu maaso g'abalamuzi okuwozanganya n'abantu abatalina musango. Tabula si yasoose okukkiriza omusango mu nkola eno. Abavunaanwa bangi oluvannyuma lw'okukakasa ng'omusango gwa kubasinga bazze bakkiriza emisango era ne basaba kkooti okubakendeereza ku bibonerezo kubanga tebagimalidde budde nga beegaana. Kyagulanyi muwabula mu magezi ga muwadde yayimbe. Okunnyonnyoka engeri gye kikolamu twogeddeko ne bannamateeka okuli Immaculate Kamaliza owa Solicitor Advocates ne George Musisi owa Peace Advocates. Bano bagamba nti okukkiriza omusango kirungi nnyo kubanga avunaanwa abakendereza kkooti obudde n'amaanyi ge yanditaddemu okuzuula obujulizi mu musango guno. Kiba kitegeeza nti kkooti ebbanga lye yandimaze oba myaka 2 oba mwaka gumu ng'eyita abajulizi ng'ebongerayo oba otasiza obudde bwayo oba otasiza n'ensimbi. Olwakino ng'omulamuzi yandisinziira okwo okendeeza ku kibonerezo kye yandigemulidde avunaanibwa nga musiima obutamalira kkooti budde. Babadde bagenda muwanga emyaka 10 bamwaka obanga 8 kiviira omulamuzi kiki kyanaasalawo. Olw'okuba avunaanibwa aba atonzewo enkolagana wakati we n'omuwabi wa gavumenti asobola n'okumusaba okubaako emisango gy'amuggyako olwo n'ayongera okuwewukako. Baba bantaddeko ogwa robbery ne banteekako ogw'okutta ne banteekako nga charges nnyingi. Olw'okuba nzikiriza at least musobola okunziggyako emu. Yes, ekyo nakyo gye kiri kati gy'emigaso gy'okukkiriza. Kyokka newankubadde avunaanibwa akkiriza omusango mu bwangu era nga yessala ya buli mulamuzi ne munnamateeka naye ate waliwo okunoonyereza okulala okulina okusooka okukolebwa si kulwa ng'okkiriza omusango ng'ekigendererwa kya kubikkiriza bujulizi obw'enkizo. Omwana ayinza okutta omubbi oba omuntu abanumbi oba omuntu omulala yenna maama n'agamba olw'okuba nti nze agenzegenze emyaka ndi mu myaka 7 nembeera mu kukomera omwana wange mufo ky'okuba mu kukomera so kakati nibaga nzikiriza ne bagamba neffe tugigaddewo balina kirina okulaga nti nno nti byayogera ebyokukkiriza bikwatagana nammwe bimulina. Bw'engeri omusango gye gukkiriziddwamu nayo nkulu kubanga waliwo abavunaanibwa abamu abayinza okuyisa olugayo mu kkooti nga balowooza nti olw'okuba bakkiriza omusango kati kkooti erina kutambulira ku ndowooza yaabwe. Bw'oba okkiriza omusango naye nga mu kugukkiriza olinga eyeesimbisa ekintu ky'okoze era awo tosobola ku-expectinga mbu bakole kibakendeezo ki ku myaka gye baba bagenda okuwa oba bakuggyeko emisango egimu gy'okoze kati awo because oba tolaze remorse. Kyokka bannamateeka balabula nti singa avunaanibwa akkiriza omusango waliwo ebintu ebimu ebimuggyibwako ate ebiweebwa abavunaanibwa abalala. Era nti nno mu mateeka gaffe osobola n'okufuna bail oba okuteebwa akakalu ka kkooti nga wadde omusango gukusinze bw'oba ojulidde tugiyita bail pending appeal. So kakati bw'oba nga okkiriza bukkiriza kitegeeza tuyinza kusaba kweyimirirwa kubanga oba tukyayinza kuwakanya nti oba gwansinga oba nedda. Okukkiriza omusango kitegeeza nti ogumanyi era wagukola kale ne bw'oba ng'ovudde mu kkomera otwalibwa ng'eyasingibwako omusango era waliwo bingi by'obuggiddwako mu bulamu obwa bulijjo. Katugambe oyagala kwesimbawo weyabbaye bajja kuwanga emyaka bagambe engeri gye wakwatibwa obanga gye wakkiriza omusango oba bakusalira omusango ng'oli mu corruption case kati bw'oba oyagala kukolera gavumenti sooka omalenga emyaka 2 oba 10. N'eddembe ly'okwetaya mu nsinga bw'oyagala liba likendedde anti n'amawanga agamu naddala aga Bulaaya gatandika okukwekengera. Waliwo ensi ezimu nga tuyinza kufuna visa yazo kati ng'ensi z'omu Europe mu Bulaaya ne mu America nga bakusingisa ku musango ogwekuusa ku nsonga z'empisa. Okusinziira ku biwandiiko bya kkooti omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 we gwaggweerako nga kkooti ekyatulidde n'emisango emitwalo 40,000 mu 269 kyokka nga 14,325 gyafiikawo mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023.
okunoonyereza kwonna kuzze kulaga nti abalamuzi abatamala mu ggwanga lyonna be baviirako emisango gino okwetuuma kale ng'ekyabavunaanwa okukkiriza emisango gye bakakasa nti baagizza kitunuuliddwa nnyo ng'enkola yokka egenda okumalawo omutawaana guno. Prisca Namulema, agafeeyo ku Spark TV.